Abaana b'eka baganda bange ne bannyina ze musiibye mutya oba musuze mutya okusinziira ku budde n'ensi mwe muli mu kulabira akatambi kana alhamdulillah naffe gye tuli Omukama Katonda abadde akyatulunze bulungi otherwise embeera kansubire nti ebatwala mu malidaadi saana tubeerabira nti ogwange gwakkunamya nnakyemalira ne bampembe banno n'abo abamuyambako otukolako obwannakyemalira ogwo gwakunnyambako kuntambulizaako bubaka bubune buli nsonda kooti etudde oba giyita ekitawuluzi ne guno omusango tugusala ogw'amawemukirano oba gayita amawano mwana ngadda ku Mwanyina nga amweberekako era tosirike escape nsanyusa okukulaba ogwammwe gwakusharinga mutambuze vidiyo ne kana akasonga tukamale nagate Mwanyina z'ogamba otya George ogamba otya Johnson ogamba otya Mugambe Lawrence ogamba otya buli yatwegattako sharinga vidiyo tulangire kooti etudde tulabe oba tumulaawa tumugjamu bujjansigo gwale munnange okwateko kale omukazi w'okukyalo naye mumanyoko ogenda ozunga kyoyoyo ki Saala Kamulali mukwano nsanyusa okukulaba bannange kiba kyoyoyo ki musimu ki ogwo oguba gukutuusa ku mwannyoko tambuza vidiyo neno kooti etuule nabagamba oli ayinza okuvuga Yekolera bantu b'amakulu Yekolera bantu b'amakulu muganda wange obwannakyemalira bwa Yoweri Kaguta Museveni tabukola bw'omu nkiddamu obwannakyemalira bwa Yoweri Kaguta Museveni waliwo abamuyambako okubukola nga beebo be bamuyambako okukola obwannakyemalira kakati buli tufuna chance eyali ebyama byabwe tugikozese nga webaka otya ku mwannyoko appetite ogijjawa obwagazi buvaawa kakati oyo Godfather musembereze nti oba ebibizibizi ng'eyo kyebitiggule kiti ojja kulaba nga kiyisizaamu effumu gy'emizimu ejja kukwata ne gikwebasa ku mwannyoko leero kaweddemu sharinga vidiyo buli yakatwegattako tusumulule buli yakatwegattako nyiga ka share button mu gurupu mwonna mwoli taginga munno tobeera nnakyemalira naawe nga Museveni taginga munno akalungi okalya ne munno nga bonna ensunze waliwo n'omulala atafunye mukisa kulaba posti nti nja kujja mutegeeze nti tulina omusango wano ku kitawuluzi waliwo omuvubuka yeebereka ku Mwanyina appetite yagijja waakye twebuuza era ne tuwunzika nga tubuuza tumukolere ki tumulaawe tumukube kibooko tumugobe ku kyalo tumugobe mu kika yenze Yekolera gitongwa bamanyi nnono tuswaza ate oweeruweero yanzigalire manju owana seba kuba endongo sanga omala ziteeka wali konzeero nga tewali naye bwe nnaamala okukola naawa negayiridde omuntu yakomba kwebaza eriibwa nti naye nammwe mumisinga ze singa nali ggwe kyensooka wakikaali kumulowoozaako ezino zijja tutemya obwambe nkugambye tulaba ebintu n'osigala binyenyezanga mutwe bwe gwoyitangako olaba ekitono kakyukanye endali omuntu nga batandika kukujajjatta n'amannya baagakugjeeko akuwaddaga olusuutirizo oyo gwe muzeeyi w'ab'envi banange mwegendereza emitemwa era temwesigamanga enduulu asize zaaniriza abazibu zizudde bangi awazibu azizudde bangi awazibu enduulu teziwaana zizuulamize zimala zigiropeera zisudde bangi awazibu enki enduulu teziwaana zizuulamize zimala zigiropeera Ivan Bruce Sendege nsanyusa okulaba muganda wange ndowooza ne bwe tusimbulira wano yenze Yekolera itongwa kakati edda neddaffe wano ewaffe mu Buganda teweeberekanga oba tewaganzanga muntu yeddira kikakyo era kyabanga kivenga mawano gennyini
okuganza omuntu eyeddira ekikakyo kubanga ffe wano mu Buganda tulina enjogera egamba nti anaagoba endegeya mu luggya atema muti kwe zituula okuva lukiri nti tetwalina ddiini ezuula nti ono mwana wa taata oba ono mwana wa taata muto nga tukijjirawo ne tugamba bw'osanga ow'enjovu nga gwe kikomeko kubanga naye oli wanjovu tomuganza ng'abeera muganda we kubanga kiyinza okutuuka ekiseera engeri gy'otamanyi kitaawo gy'atambulira ne weesanga nga muli bakikeeki nga mugenze mu kumanyagana ne mu kugenda mu kumanyagana munnange ne weesanga ng'oyo gwe wazaalamu omwana ate naye ali mu kumanyagana ali mu kika kye ate nga naawe kye kika kyo ne mwetunulako ne muswala. Livingstone Kasozi omunywanyi omugenzi yeebake mirembe alina oluyimba lwe bayita muka kitambi esitory yali ntuufu. Livingstone Kasozi yaganza Mwanyina nga tamanyi agenda okwanjula kankayimbemu buyimbi tuba tukyali mu nju nga mmotoka egoba mu luggya basudde kyeyava ntemyako ti mmotoka ya kitaawe esonzi era essanyu ne limbona nnyo mu mutima tosanga taata yeekubyemu mu mutima ndowooza bambi olwawulidde gye tuli najja alaba ebibaawa bibawe nga mpozi ekimuleesa omukulu kwe kulaba abaka batwala omuwala ntegerekese taata yajja okugaba muwala we kumba ate amugabira mwana we bwebwe obuzibu obuva mu kuganza omuntu akubuulidde nti ndi wanjovu muyinza okwesanga nga muli bakika kitya kimu kakati mu Buganda bwe kiba nga tokkirizibwa yadde okuganza ow'ekika kyo era ne kibeera kibbe n'ekika ne kikivumirira nnyo nti wazaala muw'ekika kyo ne bw'aba w'e Masaka ne bw'aba w'owa azirongaazi gwe Sonko yenna Jembe oba yenna Kirijja tokkirizibwa muzaalamu kuba mwenna muba baŋŋonge era tokkirizibwa yadde omuganza oba omweberekako kubanga mwenna muba baŋŋonge. Kakati nange mbuuza ate kijja kitya omuntu okwebaka ku mwana wa kitaawo kijja kitya ate gwe omuntu okwebaka ku mwana owa kitaawo? Njagala okutegeeza omuntu yenna kaabe wa Nuupu kaabe wa NRM kaabe wa Jema kaabe wa DP bw'oba omanyi oyinawo obuzeebwo emabega oba oyinayo data games zo oba olinayo amawulire agatawooma nga singa tugazuukusa gagenda kukuyisa bubi nkwegayiridde weewale nnyo okujjira mu kifaananyi ekyabyantalo nkiddemu. Bw'oba omanyi olinayo data games zo zonna weewale nnyo okujjira mu kifaananyi ekyabyantalo kubanga abantu babeera bakumanyi nkiddamu abantu babeera bakumanyi nga bakulinze obeeko olutalo lw'otankuula then data games zo zifulume. Wano Walukagga we yagambira Samuna Walukagga tyosula mu birawuli okimanyi bulungi ate owakula entalo ez'amayinja baba bagenda kuba ebirawuli byo. Omwami oyo Godfather avumye abantu nga ne mu vidiyo gye yasemba okukola yavuma mukulu Erias Lukwago nga bw'ali omusiru nga bw'atalina magezi nga bw'atategeera naye nga avuma Erias Lukwago obutategeera ye Erias Lukwago eyawangula omusango gwa Besigye gwe bamusibako nti yakwata omwana ye Erias Lukwago eyawangula omusango ogw'abaana ba Buganda be baasiba mu 2009 nga bamaze luzira emyaka 2 nga babaguddeko musango gwakulya mu nsiruko ye mmeeya ow'ekibuga ekikulu Kampala be bavubuka abaali mu nkoba za Mbogo be basajja abawozezza emisango ku bwannakyewa be basajja abayimiriddewo ku kigambo kyabwe oba osanga nga bwavuma obusiru. Katugambe Erias Lukwago oba yalya ssente za ssale nga bwe bagamba ennaku zino era yaziriisa magezi tayinza kuba muki musiru. Nali wano ne mbagamba Yoweri Kaguta Museveni mba neekoza bwe nkugamba nti musiru musajja mugezi nnyo okufuga abantu emyaka 36 ng'abantu abo tebakwagala n'osigala ng'obafuga kitegeeza olina amaki amagezi. Naye enjawulo ya Museveni nti amagezi ge
ge magezi gakozesa ate mu busiru singa yali agakozesa era mu bugezi ojja kwesanga ng'amagezi ga Museveni gaali baddemmo useful naye agakozesa mu busiru era nebuuzika nga Museveni alina amagezi amasiru naye nga nzikiriza nti muki mugezi lwakuba alina amagezi amasiru kakati Godfather n'oyimirira ku live yo n'otuula n'otandika okuvuma Saalongeri asirukwa mu video gye wasembye okukola nga bwali omusiru nga bwali embisi n'ebirala bingi nnyo bye wamuvumye neetunuulira vidiyo eyo ne ŋŋamba wano ate twatuukawo tutya kakati kyewuunyisa Lukwago atagansangako yadde ku Namale oba Lukwago atagansangako yadde ku Namuli kubanga baba byonna beddira nkima ne weesanga nga ye musiru ono eyabuuka n'ab'ekika kye abatazaalibwa kitaawe n'agenda ne yeebereka ku mwana wa nnyina ye mugezi ne kitaawe yeebaka ku mwana wa nnyina ne kitaawe n'afuuka omugezi nabula n'aga nti ye Lukwago ateeberekangako yadde ku Namuli eyeddira enkima oba Nagawa eyeddira enkima n'abeera omusiru wabula yo ne yeebaka ku mwana wa nnyina ne kitaawe n'abeera omugezi Sebo taata gwe ow'amagezi amangi asiiba atuvuma obusiru n'obutategeera gwe amagezi go gakuweereza kwebaka ku mwannyoko Sebo taata gwe ow'amagezi amangi taata wandiika ne ku mazzi amagezi go gakuweereza kwebaka ku mwannyoko yega amagezi g'olina nga mangi nnyo era g'amaanyi nnyo buli omu yaleetaaza okugafunako agakulemesa okusengejja nti ono mwannyina ze sigenda kumwebakako oba osanga Abawarabu beewasa mu bika oba osanga Abawarabu beewasa mu bika ne weesanga ng'omwana wa Kikomeko afumbiddwa mutabani wa Kakembo nga bonna banjweta naye era still bw'abalekerawo oba ebyobuwangwa byabwe tebibaganya kwebaka ku mwana wa kitaawe ne nnyoko nabe ebyobuwangwa byabwe tebibaganya kwebaka ku mwana wa kitaawe ne nnyoko kakati gwe nkubuuza mukulu ow'amagezi amangi awandiika ku mazzi aga amagezi g'amangi gajja gatya okukuweereza weebereke ku mwana wa kitaawe ne nnyoko enkeera n'akola statement busimanya ng'emizimu gyali gimulinnye empewo zaali zikyankalanya mpewo kyezo emmandu eyakulinnya bagita Kaseegu lwaki temwagisamirira abantu abasinga Kafeero yagamba kati ogenda okunenya sitaani naye nga bwe yali akukema yakusangawa towaayiriza mmandwa kubanga ewammwe sisuubira nti mulinawo emmandwa ennumbi emmandwa zonna ze mulinawo za Buganda olaba n'emmandwa ne weeba mparabu tesobola kulinnya weebaka ku mwana wa kitaawo ne nnyoko teriyo emmandwa ne bwe zisoba zita ne bagamba nti ono yasobya empewo zisobola okukusuula eddalu zisobola okukutambuza ng'owunnuuna zisobola okukulemesa okwambala engatto zisobola okukulemesa okulinnya ennyonyi naye teriyo mmandwa waffe mu Buganda ekutuma weebake ku mwannyoko kubanga n'eyo emmandwa baali bantu nkiddamu egyo emisambwa gye muwulira Nakayima jjajja Muwanga jjajja Mukasa jjajja Nabuzaana jjajja Kiwanuka jjajja ani bonna baali bantu kakati teriyo mmandwa esobola kukugamba nti genda weebake ku mwannyoko ago mayisa g'omuganda wange kyali kyoyooyo kyo ne weeba mmandwa eya Kaseegu esobola okuwemula jjajja Bamweyo n'awemula Kaseegu ewemula naye ate tezisobola kukwata oba kulinnya ne weebaka ku mwannyoko tekibanga nayo mmandwa okukugamba nti genda weebake ku mwannyoko tekibanga nayo obuseegu bwo amaddugo kakati Godfather gwe nsobola okuyita ekisolo kye bayita embizzi munnange teweerabye bavumye Lukwago obusiru naye gwe nsobola okuyita ekisolo kye bayita embizzi erinnyira omwana gwayo embizzi erinnyira omwana gwayo basobola okuleeta embizzi enkazi ewuwo alina embizzi ensajja n'egirinnyira n'ewaka n'egenda okuzaala n'ezaala obwana buwala kyokka n'obwo obwana obuwala ebutuuka okulinnyira taata waabwe yennyini yabukola ki yabulinnyira kakati Godfather mbizzi mulaba
ekisolo kye bayita embizzi. Ekisolo kye bayita embizzi kyekisobola okulinnyira omwana gwakyo oba ente. Kati Godfather ategeera ng'ekisolo. Ategeera ngaki? Ng'ekisolo. Awaayiriza kati mmandwa zaffe. Muganda wange ogamba oli spiritual leader, simanyi oli spiritual biki. Tewaliyo mmandwa esobola kwebasa ku mwannyoko. Tewaliyo mmandwa esobola kwebasa ku mwannyoko. Era ago ge wakola mawano weetaaga kwambulirirwa ku kaluma. Nkiddamu weetaaga kwambulirira ku kaluma. Olw'ekikolwa kye wakola ekivoola ekitiibwa kya Buganda oba eky'omutonzi, kubanga n'omutonzi tayise kugamba Abawarabu bagamba eddiini yaabwe ebakkiriza okuwasa b'ebika byabwe oba abaana baba anko baabwe. Naye ate tokkirizibwa kuwasa mwana wa kitaawo na nnyoko. Kakati ggwe emmandwa ezo z'owaayiriza mbu zaakulinnya ne zikulinnyiza mwannyoko. Kaŋŋambe ggwe wali asobezza emmandwa ezo, then mwannyoko ate ye zaali zibonereza waaki? Gwe wali azisobezza. Kakati ate mwannyoko zaali zibonaabonyereza waaki okutuuka okumuweebuula bw'otyo? Teri mmandwa ziweebuuka, kubanga omuntu kaŋŋambe ze yeekolera. Buli lwe mpeebuuka mba mpeebudde ne bajjajja bange abaafa. Nti Muganda agamba ekkerenda liva ku lubaye, ate omuze gufiira kwatazadde eki mwana. Nze yeekolera buli kyenkola. I represent bajjajjange ne bakitange abansookawo. Kakati ezo zoyita emmandwa be bajjajja abo abaasookawo. Oyo gw'oyita lubaale be bajjajja abo abaasookawo. Ky'ogamba bajjajja baffe abaatusookawo bayinza okutuma oweebule erinnya lyabwe oba bajjajja abo ab'ekika kye abaakusookawo. Bayinza okutuma oweebule erinnya lyabwe ogende olinnyire mwannyoko. Kisoboka? Bayinza okutuma oweebule erinnya lyabwe olinnyidde mwannyoko bw'ate emmandwa zinkutte. Omuwala omusanze anaaba, kale lwaki tezaakutuma n'omulindo obanga yeebase? Naye wamusanga anaaba lwaki wamala mumulingiza? Era ze zaakutuma omulingiza. Wagenda n'omulingiza n'otakoma ku ekyo n'omweberekako. Naye sooka weebuze mmwe appetite eyo mugijja wa? Nazo ngamba Buganda nti neddira njovu ne nvaawo. Abantu abeddira ebika bibiri. Bwe yeddira enjovu toŋŋambanga nti yeeko nkwagala. Ndiko tonkwanga. Bwe yeddira eŋŋongo oba maama wange ne bwe nkusanga era ndani. Bwe kasitonga nti neddira ŋŋonge oba maama wange naawe nvaako. Kakati yoono teyafana ku byakika, teyafa ku byaki, wabula omwana wa kitaawe ne nnyina yennyini gwe yeeberekako. Ne weebuuza nti oyo abalubaale kika ki atuuka okukutuma weebereke ku mwana wa kitaawo ne nnyoko. Bw'anti emmandwa zanninnye, bw'anti emmandwa zanninnye. Ekivubuka ekyo kyali kyetaagawo wennyini bakitemeko omutwe, kubanga kyali kyakwesittala eri ekika mwe kiva oba olujja mwe kiva. Weebakotya ku mwana wa kitaawo ne nnyoko. Alex Mkulu yagamba kakati oyagala kutusa tutya ng'owunya? Kati oyagala kuba ebyoyogera tubitwala tutya ebyensa nga weebereka ku mwana wa kitaawo ne nnyoko? Oyagala ebyoyogera tugatya ndi birimu amagezi nga weebereka ku mwana wa kitaawo ne nnyoko? Omuntu eyeebese ku mwana wa kitaawo ne nnyoko toyinza kwebereka ku mwana wa kitaawo ne nnyoko. Oli kyabuswavu nnyo ggwe. N'ojja ng'ovuma Bobi Wine obusiru, n'ovuma Balukwago obusiru, n'ajja ku live z'oba mu vidiyo we n'anzirangako n'anvuma obusiru. Gwe yeebaka ku mwana wa kitaawo ne nnyoko odde ku nze yeekolera itongo onvuma obusiru. Ovume His Excellency Bobi Wine obusiru, ovume Elias Lukwago obusiru. Gwe w'amagezi amangi, amagezi g'amaanyi nga gakuweereza kugenda kwebereka ku mwana wa kitaawo ne nnyoko. Toyinza kwebereka ku mwana wa kitaawo ne nnyoko. Kati oyagala ffe ebyoyogera tubitwala bitya ng'ebyensa nga weebaka ku mwana wa kitaawo ne nnyoko? Gula bamalaaya gye bali. Ku guno omulembe kankubuulire, nze yeekolera itongwa oba osanga n'enfuuka omukulembeze w'eggwanga tusobola okuligalayizinga, oba osanga bamalaaya, then nziramu okuwulira keesi ey'omuntu akutte omwana, ey'omuntu akutte omukadde, ebintu ng'ebyo z'abantu b'ensiri ekyamakata
eyakwata Nakato omwami kamya ate lwakuba yakwata muzeeyi Nakato yalinkamya eteeyinza nziramu okuwulira ku kesi ng'ezo nti wakutte muzeeyi mukyala Nakato kamya okutte mukyala Nakato kakati ku mulembe guno okuli ne bamalaaya abeetunda online ng'oswa n'osinziira mu nnyumba yo n'onyigaanyiga amapeesa n'ofuna omukazi gw'osobola okuyita ne weebereka ku mwannyoko ate mu mirembe giri egy'emabega tukyali be kitasinga wajjira mu mirembe giri omutaalimu bakazi beetunda ku mulembe guno abakazi abayimirira ne ku makubo abawala abalenga akaboozi n'ogenda ne weebaka ku mwannyoko ate n'omala okwebaka ku mwannyoko enkeera n'ojja n'owakula entalo ku bantu ntandise nkugamba bannange mulekeraawo okutankuulanga entalo ku bantu nga mulina data games zammwe making nga sure nti wajja okuvuma omuntu gwe tolinayo data games kati nze yekolera itongwa gwolowooza singa Museveni yali aninako data games senga tagitanga naye alaba ng'alina kunzita nange nebulula ng'omusota mu busubi because sirina data game negwe ne bwoba wakwata bukwasi muwala nga wakukyalo badata game naye ate ono yasukka kukwata n'agenda ne ku level y'okuba ng'akutte Mwanyina n'okwata Mwannyoko kakati saasira nnyo embuzi ku kyalo kwova disease omanye omuganda gamba ndika kiraka mbuzi sibikka bitundu bya kyama kakati saasira nnyo embuzi awova saasira nnyo embuzi awova ezitabikka bitundu bya kyama zigenda z'ebitiggula ziti weye ebitiggula eti Godfather n'aluvubana naggwamu saasira nnyo embuzi eziva katundu kwova era gwe Godfather muno mwe mwekwasa embizi z'abantu olikwata embizi y'omuntu ne bakugamba gisasulire eddala ogenda ojanjule ne kamera zijje ojja kukwata embizi y'omuntu gwe ojja kukwata embizi y'omuntu akugambe gisasula nti osazeewo kumuwasanga mukyala omwebereseko ng'omukyala olaba abasajja bakunisanga abaana b'abantu embuto naye omugamba muwase jangu omusasula omuwase ojja kukwata embizi y'omuntu omwogenda mwotawumuliza ffumu lyo no ku bisolo by'abantu ojja kukwata embizi y'omuntu gwe omuli akugenda leeta omutwalo gwa taata omala okuleeta omutwalo gwa taata oleeteyo ne ssente ez'okugikuza ng'era omuntu ayanjira otwala ebibbo otwala amakula nga n'abakamera bakulaba nze kyo nkikubuulidde ggwe lekeraawo egyo emize gy'amaddu wummuza effumu wummuza effumu lyo bw'oba osazeewo obutawummuza effumu lyo then va ku bantu nkiddamu bw'oba tosobola kuwummuza ffumu lyo then va ku bantu kuba olina emize emibi omuntu alina kesi y'okukwata Mwanyina omuntu alina kesi y'okuddira n'ajjamu empale n'asimba Mwanyina evviivi oyo talina moral authority oyo talina moral authority evuma muntu talina moral authority kuba ekyo kyekiva ekisinga by the way singa bagambye nti Godfather yali asse ku muntu toba yaliko omubbi oba be baateganga abantu ekiro ekyo ate naaligambye kale naye okusimba Mwannyoko evviivi n'osimba Mwannyoko evviivi mu buno obunaabiro bwammwe obuseerera ne sabbuuni oleseemu abantu ka sabbuuni n'akuyirindikula ennume y'ekigo naawe ojja ovuma omuntu otuule ku layivu yo ovume eri asirukwago omuyita omusiru omuyita embizi omuyita atategeera ovume His Excellency Bobi Wine enkeera nodda kunza itongo ovume nyiza omuntu atambulirwako emmando za Uganda kaakati ng'emmando za Uganda zannoona ne ziŋŋamba yekolera genda kasuka polota ne zikwasa mundu y'omudomo nti genda polota nze bw'ozannyireko ozannyire ku His Excellency Bobi Wine oba muyite mitembo oyo Bobi Wine omanye ensonga lwaki mitembo bw'omumanyira akutemba nkiddamu Bobi Wine bw'omumanyira akutemba n'ovuma Ssaabasajja Kabaka ng'ofevalinga Hamis Kikundu Godfather nodda ku Ssaabasajja Kabaka n'ovuma mu lukujjukujjumbu Kabaka yabba ettaka lya Hamu bw'omukwasi w'abakazi odde ku beene
empologoma, nyininsi, kalalankoma, ennyanja temanyirwa, n'akasongo amulumwa essabunnya bwa musota, omuddeko omukalakata omuteeke mu vidiyo by'otandika okuvuma Ssaabasajja Kabaka. Igwe kakati kino nkikubuulira. Olulala bw'okwatanga ejjinja wakule olutalo olw'amayinja, making sure nti osula mu nnyumba ya ssubi nti we bali kasuka ewuwo teririna ejjinja eryo kye ligenda kwonoona. Odidde emmeza z'abanna okuli ebyokunywa byabwe ozinyenyezza oziyiye, obiyiye ebyokunywa byabwe. Kakati essaawa eno naawe ebyambalo bivuddeyo ebyokwebereka ku mwannyoko ate otandika okwekasa. Muzaali mpewo kyezo ensiru bwe zityo, mpewo kyezo ezaali ensiru bwe zityo, kubanga nkugambye empewo zonna mu bika nti lubaale w'ekika bwe baali bajjajjaffe abaasookawo bwe baafa ne bafuuka emizimu oba emisambo. That's why omuzimu guyitibwa ghost n'omusambwa guyitibwa ghost. Kakati buli kye tukola wano I represent bajjajjange Kiwanuka Sylvester abansookawo. Bafuuka lubaale, bafuuka mizimu, bafuuka misambwa gya kika. I represent them. Ate simanyi bwe bayinza kuntemba neebereke ku mwannyinaze then ngambe nti jjajja wange Sylvester Kiwanuka yali antemye ne nebeka ku mwannyinaze ate naye aba aswadde. Ate naye aba aswadde kapero yakka kati ogenda kunenya sitaani naye nga bwe yali akukema yakusangawa. Kakati nawe zino emmandwa z'owaayiriza, zino empewo z'owaayiriza zakusangawa okugamba ti owange option esigaddewo yokka yakwebereka ku mwannyoko. Zakusangawa. Mwannyoko yali anaaba nogera n'omukube vivi n'omusonse kefumu kaziina. Amawano gano tunagakola tutya? Waliwo wano ambasada wa Golden Mbizzi ampeereza mmesi bamita Momohat angambye naye gwe okola ddi? Kati gwe oli mukola obudde bwemala ku live naawe ate bw'omala ng'ondaba okola ddi mwanange? Genda oyoze ettooyi, va mu muzannyo naawe, genda oyoze ettooyi. Ogende ng'ovuma buli omu, otuuke n'okuvuma Ssaabasajja Kabaka, otuuke n'okuvuma Lukwago bwali omusiru bwali embizzi bw'atategeera, otuuke okuvuma Kyagulanyi, otuuke okuvuma Itongwa. Gwe yeebereka ku mwannyoko n'omusonse kefumu kaziina n'omubbe ntiyo mu kinabiro obusabbuuni ne bumutegula mukazi wattu n'agwa n'osumulula zipu n'otandika okwekejojja nti weekeja ku Nakyeyombekedde ly'osanseyo mu bbaala linamata oba libbulaaka lunkusi libbeere ddene naye nga mwannyoko n'omala okumwebakako ne kyekoza kiti kyekibadde wano, kyekibadde wano, esajja ekyo kirina amagezi. Maama Siru ge yali gennayogeddeko, esajja ekyo kirina amagezi amasiru. Kyamala okwebereka ku mwannyina waakyo, kimaze okukkuta, kimaliza okumaliriza emikolo gya ndi luddawa, kyekibadde wano, gwe ng'oli bwereere, ndi luddawa. Ate balinayo bino biki? Nga kimaze omwebakako ne kyekulamu empewo zikirinnyi, miitingi y'ekika n'etuulamu empewo ziki. Mwali mukitemako omutwe, mwali mukitemako omutwe, awo wennyini mu nfo nga temulinze kuwannaanya nejjire mu mwannyoko n'omusinsimula effumu kaziina n'okuba mwannyoko entiiyo omukunvumule liri effumu kaziina oluvambu lubaala nninnye ne kyekangabiriza ng'embwa musimanyanga kubaddeko emmandwa ekibadde ku mutwe. Mmandwa ki? Eba mmandwa kikaaki? Penny Mirembe ngambye I'm watching you from UK. Mama we UK perezaayo omutwalo ndyeko. Penny perezaayo omutwalo ndyeko munnange gwa neetinkuulidde. Gwa neetinkuulidde Penny perezaayo omutwalo ndyeko sweetheart. N'osimba mwannyoko vivi kaziina n'omala omusimba vivi n'omusonseka omusota awo luvaamu mu lubaala abadde ankutte. Ye mmandwa eyakukwata nga tojjoogera eyo mmandwa gy'otaasamya bulungi yali kaseegu, yali bamweyana kuba nfe ate bamweyana gwe tumanyi anywa mwenge akozesa bitamiiza. Okyegera waliwo wano yaŋŋambye mbwa esajja lyamala okunywa enjaga lyalyo nelija enjaga bangi abaginywa. Wano Bebekulu asiba alangira buli omu okunywa enjaga.
abo bagirangira baali bebaseko ku bannyina baga nti gundi anywa enjaga abo balangira baali bebaseko ku bannyina oli mizeje yatondebwa n'ekyoyoyo ekyoyo maama ekyoyo omwana oyo alina ekyoyoyo ekyamutuusa okusinsimula mwannyina effumu kasiine ekyamutuusa okuluma mwannyina mu kinaabira mu bentiyo amusonseke effumu kyekibadde wano bannange ndiwa ate bino biki sisibyesibu ate gwe ngoli bwerere zaituni ate gwe ngoli bwerere yenga ntuyanye sibitegeere bibadde wano kikibadde wano nga kyekule musimanyanga kibadde tekitegeera nga kyekule kibadde kitategeera nedda sennoga wana sennoga ekintu kyewakola tekiriyo ekyokwebaka ku mwannyoko kale kola ebikolobero byo naye bwoba omanyi olinayo dda teggemu yo yonna va ku bantu leka kwefuula mugezi nnyo tibalukwago be basiru bayitongwa be basiru notuka n'okuyisa nninimu kale bonna ffe waali tuvumye His Excellency Bobi Wine walivumye lukwago walivumye itongwa naye ye Ssaabasajja Kabaka n'omutaliza n'otamusonga mu ngalo kumuyita mubbi negwe omugezi eyeeyita omugezi nti ffe tuli basiru amagezi go gakuweereza kwebaka ku mwannyoko tonimo kyekiriwo amagezi ge gamuweereza kwebaka ku mwannyina oyo omujega oluvaawo musimanyanga nze Godfather bambita Godfather abawa amagezi gesitunda gwewaani amagezi owaayi nga gwewaani amagezi ompe gakuvunvubika mwannyina ze viivi gwe amagezi gompa gakugenda ku mwannyina ze Nasozi mwannyina ze Nakakembo mwannyina ze Nassanga musinsimule viivi kaziina ge magezi g'osobola okumpa kakati byalina ebivubuka basudde byeyalimako mu ssemukuntu ebyagala ne bakakitaabwe baabyo kati oyo tolinawo nke kasanja asobola obuteebaka ku mukakitaabwe mu maama we yennyini sijja najja ku mukakitaabwe kubanga bwe weebaka ku mwannyoko kitegeeza n'ennyoko yennyini osobola okumwebakako kale ekyo kikigambe mbugenda ojjanjaba omukadde mu kyalo bugize okikkirize kisuleyo banamoti we yagambira kakati nabaddeawo ngenda okuwulira omwana ajja nzijeko ekino kyange bwanzijako ekino kyange ngenda okulaba anteeka ekikajjo eno wanze mugamba ekikajjo kijjeyo kiteeke mu kamwa wowe bannange wowe maama oyo nomala omutwala okulaba omukadde mbu simanyi agenda osuleko ne jjajjaawo weesanga jjajjaawo amutulisizza yeshi weesanga jjajjaawo amutulisizza wekimanya yense Godfather ayagala amagezi gantwala ga bwereere gw'omukwasi w'abakazi nkuggyeko magezi ki gw'omukwasi w'abakazi switi nkuggyeko magezi ki gakwata bakazi ate kakati sikyewuunya nsonga lwaki omuyaayo yabadde ayagala nnyo muhoozi ebbanga lino lyonna kakati nsudde ensonga lwaki omuyaayo oyo abadde ayagala nnyo muhoozi Kainerugaba balina kibabananyayini komuni olaba abanywi b'omwenge baba beeyagala abanywi ba sigala bw'asanga omunywi wa sigala baba bakinywi kakati n'abakwasi b'abakazi bw'asanga mukwasi munne bonna baba bati gwobadde olina ensonga lwaki Godfather yayiirawo ennyo muhoozi omubiri mu ssaga z'okusimba shiba evivi gwobadde omanya ensonga lwaki Godfather yayiirawo nnyo shiba kalungi muhoozi Kainerugaba omubiri mu nsonga z'okukwata shiba kalungi because baali batema mmeeza kuli byakunywa bye baali batema mmeeza kuli byakunywa bye nti naye alina omuzoogo ono munywanyi ono wa mukago ono wa kinywi bwe beegaddanga ku bantu we basimbe amaviivi kaziina bwe basonseka abantu emisota gye bateyagalidde oyo shiba akolojjera genero yasooka n'amuyinula ati n'amugamba nkugambye kutama n'amugazira byampaka n'alyoka amusonseka ekikajjo
Shiba n'avaayo ng'akaaba kyokka ng'atya okumwogera. Nyabadde wa mundu yaseera maze okuyimba ngenda okulaba muwoozi avuddeyo agamba andu mwenda tannakwatako ku Shiba kalungi ebyo bya bulimba. Ngamba yii ani yagambyeko nti andu mwenda yakutte Shiba? Era andu mwenda yabeera ddi n'abakunyi abangi, andu mwenda yabeera ddi omukulu magye. Nga muwoozi yeewaabye, muwoozi yeewaabye detective Yekolera nawunzika fayiro ate ng'era ye mulamuzi n'agusala ti muwoozi ye yakutte Shiba kalungi. Ebyo byonna biriva mu gavumenti mpya. Abantu bashiba bambi batyamu kakati essaawa eno bashiba batyamu naye mu gavumenti empya ogenda laba emisango. Kakati Godfather yayirawo nnyo muwoozi omubiri because they have so many things in common, you know. Nga nina oluzungu olulungi ate bakinywi nga bwe nkugambye nti oli bw'osanga omunywi wa sigala ne bw'omusanga ku kisaawe London n'omugayo nnyonte nnuma wakiri akumenyerako ku munwe. Abatamiivu baba bakinywi buwoomeddewa wabeeredde ne tugende. Kakati n'abakwasi b'abakazi babeera bakinywi. Kakati oyo ne muwoozi balina ekintu kye bafaananya in common kyakukwata bakazi. Lwakuba ate muwoozi kaleekaleko ono teyakwata Mwanyina, ono teyakwata Mwanyina naye ne ozinga n'ovunvubika Mwannyoke evviivi. N'ovunvubika Mwannyoke evviivi. Mwanyoko n'omuvunvubika evviivi mukazi wattu n'akanyakwewa baba Ssennoga bwe kibulubuuta kiringa ente. Baba Ssennoga kiki kino kyokola? Tukola amwemukirano kimaliriza emikolo gyattu. Kyekimbaddeko kyekibaddewo nga ntuyane gwe ng'oli weereere ng'ate zipu yange ate bino biki bannange kikino mu lubaale abadde akikutte. Baba Ssennoga ssebo towaayiriza lubaale. Baba Ssennoga towaayiriza lubaale. Omwannyoko wamukwata lw'amaddu ko teri lubaale ayinza kubeera n'amaddu, teri lubaale ayinza kuwemukira mu kika, teri lubaale ayinza kuwemukira mu kika. Baba Ssennoga leka kwekwasa lubaale, tuviire ku lubaale. Ffe abasamize tuviire ku lubaale. Nkiddamu, ffe abasamize tuviire ku lubaale waffe. Toddangamu kulimba nsi, toddangamu kulimba nsi. Baba Ssennoga toddamu kulimba nsi. Baba Ssennoga Saddam toddamu kulimba nsi. Osegede toddamu kulimba nsi. Ne bakyala bannange mumanyi sexi gw'otetegekedde okurepinga. Kati nno repingibweko omuyise naye Baba Ssennoga nga bwe yalita n'olikwata, nga bw'aziikwa wali oziikwa wano. Bannange repingibwangako omusiguze naye nga tolepingiddwa. Baba Ssennoga kyali too much, kino kyali too much. Abakyala nsobola okutegeera experience. Olaba kitongwa kijja ne gu face bwatyo gwayala maama nkwagala n'owulira ng'ekikuleepinze singa oba tokisiimye. N'olabye ddala nga kikuleepinze n'obula n'okiwandulira amalusu. Naye baba bwakuleepinga nga Baba Ssennoga akuleepinze, nga Baba Ssennoga akuleepinze kiwulikika kitya? Kyokka ate Baba Ssennoga n'omulaba enkeera ng'ali ku bantu Avuma obusiru. Mwanyina yennyini ye yaleese bwino n'agamba oyo Baba Ssennoga agenda Avuma balukwaga obusiru, aba Bobi obusiru, n'atuuka n'okuvuma Ssaabasajja Kabaka. Yaleepinga omukazi, yandeepinga. Baba Ssennoga yantuusako obuliisamaanyi, yansanga mu kinaabiro. Ebinaabiro by'ewaffe ababeera oluusi gaba bweru, kitundu kimu ekyawansi kyekiba munda. Oyo lwantunulako teyajjayo maaso kugamba nti ono aba mwannyinaze. Najja nanvunvubika evviivi we yamala okulinvunvubika kyokka neyekkula mu lubaale abadde amulinnye. Ng'olimba nnyo Baba Ssennoga. Wali ofaaki maddu nnabakyago Baba Ssennoga agasobola okukukwasa Mwannyoko, maddu nnabakyago agasobola okukutuusa obutaawulawo.
nti ono mwana wa ssebo oba mwana wa nnyabo kamaama wakayisa bubi nnyo kaakana kuleekaana baba sennoga nga sennoga seba akakutta omumwa baba sennoga olwamala emirimu gye mu lubaale abadde ankutte lubaale ye yamukwasa n'emimwa wadde lubaale nga yasobola okutegeera nti akatumukwata emimwa ali mu kuwoggana lwaki yategeera nti ono mwannyoko gw'ogenda okweberekako nga yasobola okutegeera nti bw'aba woggana tumukwata emimwa baba sennoga wayisa bubi nnyo mwannyoko Saida wamuyisa bubi kale olinga ekisolo kye bayita embizzi bwe ntwala ekibizzi kyange ewa mwami Muyomba nga kiwase embizzi ye ensajja n'ekirinnyira nezaala obwana obuwala kyokka obwana bw'obuwala obutuuka nabwo ssala ate babuzeewo wakitawe waabwa bulinnyiri kakati Godfather alinga ekisolo kye bayita embizzi oddangayo okumanyiranga abantu toddangamu okuvuma omuntu yenna gwe tolina mmoloto bitevuma muntu nenti emize gyo gy'okukwata embizzi toddangamu sigala mu bufere bwo nkiddamu sigala mu bufere bwo obw'okufera abantu sigala mu bufere bwo obw'okufera bakadaama naye toddangamu okulumbagana ng'omuntu yenna toddangamu baako wookoma maani baako wookoma omusajja ye Sennoga gwe yakwata ye Saida Sennoga okwata otya Saida Malcolm Caesar assistant Magwaminizer yagada my brother hope everything is magida Sennoga okwata otya Saida omusajja ye Sennoga nge yakwata ye Saida Ennoga okwata otya mwannyoko Godfather kati bwekiri wano kiwulira obuswavu kati ne live eno kiri mu kugiraba kyokka enkya kijja kujja nze Godfather my brother wekiboloboota my brother gwe ali brother ogwe yakwata abakazi ng'ate okwata mwannyoko anyway gamba bugambi muhoozi my brother bwe tubasimba amaviidi bw'oba oyagala okugjako kitaawo kola bw'oti my brother waliwo wano Serwadda Robert yaŋŋambye totwasamira gasiya Serwadda Robert munnange nange saayagala kwasama naye naawe temuddangamu kukwata bannyinammwe mulabe oba nnaayasama temuddamu kukwata bannyinammwe kuguna omulembe oguliko n'okugula amalaaya nga waliwo abeerenga ku luguudo waliwo aba online guno omulembe okwata omukazi ze nkugambye abantu beesibye ekyama kata eyakwata Nakato omwami Kamya ate lwakuba yakwata muzeeyi Nakato yalinkange eteeyinza guno omulembe tebakwatirako mukazi actually oba weetaagana kukuba masasi kakati Godfather ate yayita ne kukwata omukazi n'akwata Mwanyina yeetaaga kuttira ku nsi then n'emagombe bagende bamuttireyo bamuttira ku nsi n'emagombe bagende bamuttireyo tukwayote Mwannyoko kuguno omulembe okuliko bamalaaya abeetundira online abeetenga ku nguudo nawulira musimanya balinayo ebifo mwe babeera ba 15,000 kwe Godfather tewalina 15,000 kugenda tristic gula malaaya nene ogane weerijja ku Mwannyoko mbu lubaale abadda nninye lubaale kyoyo omuseegu yali lubaale mugwira yali lubaale kikaaki yali lubaale mugwira yali mu lubaale kikaaki ono nekyatagaye mwogere ebigambo ebyamakulu ebizimba genda kwadiwe woba oyagala bizimba genda kwadiwe gwe byogerere ewo kyogala yagala tutegeerera wano gwe twayogera ebyamakulu kale gwe byoyita ebyamakulu sebo munnange ge mata getunywako ennaku zino ge waweereza ani gwe w'amateeka genda ogawe nnyo kakati bwe tuba tukuwaayiriza Godfather nandi wagaye tukuwaayiriza kati genda owaabe genda okugulewo kesi nti tutanishinga erinnya kubenga ekyo ekintu kinene omuntu okigamba nti wakwata Mwannyoko bwe tuba bye twogera bikyamu nga si bituufu kati genda otuwabi genda otulope bwe tuba bye twogera si bituufu kakati genda otuwabi genda otulope naye olaba tosobola kuwaaba
mu byoyogera tosobola kuwaaba oli awo simanya mungende kompla genda owaabe genda otuwaabire defamation genda otuwaabire okutanishinga erinnya lyo bwe tuba nga betwogera si bituufu ne Mwanyoko tumuleeta akuweeko obujulizi n'ekika kituule abakuŋŋaane k'oli museegulu koleere ekkooti etuule nyini asinisa abantu amannyo bulijjo ku buseegu kwe kukitudde n'okwata Mwanyina n'omusonseke effumu kaziina kale watuswaza nnyo nani gw'omanyiira waswazizza ffe abasajja n'oswaza ekika kyo n'oswaza abaana ab'obuwaawo n'oswaza bassenga abo n'oswaza bannyoko n'oswaza bakitawo n'oswaza bajjajjabo n'oswaza ne basajja banno mu society bwe mba byenjogedde bikyamu oba bwe tuba nga tukolako defamation kati genda owaabe genda owaabe Kayirigi genda owaabe baba Ssennoga Kayirigi genda owaabe bwe tuba nga betukwogerako bikyamu Godfather baba Ssennoga oba Mwanyoko teyalaga baba Ssennoga n'omukwata emimwa n'omala okukola ebikolo bino ne weefuula mbubaddeko emmandwa n'obuza ki ekibadde wano kyokka nga emmandwa yo yakuganya okumukwata emimwa yasobola okwawula nti bwemukwata emimwa tagenda kukuba ntu naye neetakulaga nti ono Mwanyoko toyina mumukwata genda owaabe waliwo wano ekikazi kiyimakuleti Nalubega kyagongobala kiri awo kyeyeruse ebizigo byakiboola nabyo kitunulanga embizzi eri mu nsonga munabyo kiwagira Museveni kijja ne kivuma abantu bwe mumala mugende mulabe profile pic ye ng'ali ku luguudo yeetunda mumwetegereze musome bulungi ebifaananyi bye oba tebabimukubira ku street mumwene mumwetegereze omuwala oyo mbakkiriza nti anoonya following ye Nalubega Immaculate mumale mugende mumwetegereze mutunulire ebifaananyi bye tolokinga akawuntu ebyenjawulo nga yimiridde ku muntu n'abasajja tugula gwe yagongobala nze ngula omulema ku byanya ebitibi obutibi nze ngula omulema abasajja tugula bannange era Godfather naawe ajja kukwasaganya ate olaba amaddu gamuliisa Mwanyina kakati Godfather okwata otya Mwanyoko nga Nalubega Immaculate yeetunda waligenze ate wammeka 10,000 nawe wangulira ekisoobooza ng'osolobeza n'okusolobeza wuyo mufaanaganya obwo 10,000 wema Nalubega Immaculate Nalubega Godfather ng'akwata atya Mwanyina nga gwe malaaya wooli ku 15,000 nga gwe malaaya wooli ku 15,000 kuguno omulembe oguliko ba Nalubega tubeebaza mutugondezza ensi Nalubega mutugondezza ensi okutuuka ng'emize gy'okukwata abakazi girina okuggwawo olwammwe muteeketeeke mufune minisita wammwe ne MP wammwe Nalubega bw'oba olina empapula zijjeewewo kubanga muyambye ensi kakati yenna akwata abakazi ate bw'akwata Mwanyina attibwe kubanga bannalubega beewaayo balina kyeki Nalubega okutuyambako nti bw'oba owulira ng'ogolimye ng'omungusulu gukususeeko genda Nalubega abaawo ku street 10,000 ate Nalubega alina ekisa awola ye Nalubega kasita omwanjulira ebizibu byo takayanya ayambye nnyo ab'okwaffe Nalubega Immaculate ayambye nnyo ab'okwaffe bwe kasita omwanjulira ebizibu byo nti munnange mpulira ng'olimye omungusulu gunneewanise nga Nalubega gatopaayo jankuole empeera yange eri mu ggulu Nalubega oli wa ddala I salute you sister weebale kutunda kaboozi na kulwanyisa mize egyakikwata bakazi egyakikwata baŋŋanda zaffe egyakikwata bannyinaffe oli wa ddala awo ndowooza tuveeyo Godfather mwema nkudifaaminze genda ompaadiri oba okakasa nti si bituufu genda owaabe ne Mwanyoko mmuleete mu kkooti awo obujulizi agambe wamma yeye yankwata yeye oddangayo kusiriwala secondary bino tebigenda kukoma wano nkiddamu bino tebigenda kukoma wano tukyakuziikula nnyo ne ssente z'abakadaama zobbye tukyakuziikula nnyo ne ssente z'abakadaama zobbye bakadaama obabbidde ssente zaabwe abaana obasizza ku zero bw'obalimba nti ogabagulya ettaka ntujja mu paati 2
tujja tukyakirikita wajja mazina gankima kati emikira kajikoni golaki mchechiri omwendi mukawempe republic my brother ngenze ku Calvin Kayanja muntagingire Calvin Kayanja kubanga kati wano wetulaga tugenda kufa walwa ngambye no sound ayiswa muntagingire Calvin Kayanja kati kubanga wano wetulaga tugenda kufa ash muntagingire Calvin Kayanja kubanga wano wetulaga wazibu nnyo kakati wale wantagingira Calvin Kayanja someone connecting muntagingire Calvin Kayanja nasina bako chenkola kubanga kakati ate Godfather mando yakulinyira Mwanyina yamulinya kala nange mando yokuvuma enninyi nange mando yokuvuma enninyi muvike mukwano enamba sikyaddirina nkunonyako mvike nkunonyako Mwanyina ze mutaginge Calvin Kayanja mumutaginge nga babiri naye mweyambululemu Godfather mandwa eyamulinya liyakwata Mwanyina kati nange mandwa y'okuyomba enninyi mumpaka liba setula ebigambo kakati Calvin Kayanja bojjogola bakadama bojjogola bahasola banno abahasolinze okubeerako we batuuka babojjogole naye toddangamu n'ogezaako okubojjogola omuntu gwe bayita itongwa era njagala okubagamba mwenna abasuubira nti mugenda kunvuma njagala okukibategeezaako mwenna nze nasomera ku kuvuma nkiddamu nze ssente ezampeerera zaavanga mu kuvuma kakati lumba omuntu gw'omanyi ndina ebivumo kwe yasomeranga ebivumo ku ssomero kwe naliiranga nze bwe bangobanga fees ng'abaana beekolamu omulimu nga bansondera kuba nina osigalawo bavumiranga abantu z'omwana yanguliranga ekikajjo naŋŋamba nvumire ono muwala munaomanyi abaana batandika dde obwenzi mu masomero tabitandise mu mulembe gwammwe baana mmwe fata bwe twasomeranga abaana ab'obuwala mubana mu primary ng'omwana ow'obuwala alina amabeere n'olaba omwana asoma P7 ng'ebbeere limulinga eryamama fiina oyo gwe mulaba manyi nalyo si ttono ng'ebbeere limulinga ekitwe kya full figure oba omutwe gwa bbajjo ng'abaana beegadangira ku masomero kakati ng'abaana beekolamu entalo Yekolera olina mata ayagala boyfriend wange kyambadde munkwatiremu konza ogaba ki nkuwadde ekikajjo ku ssaawa 7 nkuwadde ekikajjo konza totumye weesitukidde ne mumulumbira ne muwalabula omwana oyo n'akyusa n'essomero nze nakuvumanga n'okyusa n'essomero oba obadde ompita mmere abaana bangi abakyusa amasomero lwakubanga nze ndowooza nekyovula nalemwa n'okugaggawala bankolimira abaana bakyusa amasomero olw'okubanga nze nga nsobola okukuvuma nga nsobola okukuvuma n'ogamba nnyoka kukyusa essomero oba kitaawo gwobadde okimanyi nti bazadde b'abaana bajja ku ssomero ne bajja ne bawaayo headmaster munsusa okuvuma abaana baabwe ne bateeka ku paleedi ne bankuba era we nakomye we natandikira nenkuvuma naye nga n'olugalo lwennona terunkwatako just kikajjo ekikajjo nze bangobako ku ssomero abaana ne beekolamu omulimu alina 10 ate twasomeranga mmeka nno mumulowooza ng'enkumi 5 zetusomera ne beekolamu omulimu ow'ekikumi ow'ebitaano w'emmeka Yekolera aleme kuva ku ssomero abavumira abantu kati nze eyafuna basale y'okuvuma kubanga eyo yali basale yakuvuma nze yafuna basale y'okuvuma nze mwe weerijjako mwe mubuuza omwana bamuyita Muwanga Alex atera n'okubeera ku ziraivu zange wa mwe mubuuza omwana gwe bayita Muwanga Alex nasoma naye Butambala eyo Mabanda essomero baliyita Mabanda CS lyambala yero Mabanda CS abe Butambala mumanyi Mabanda CS essomero liranye Mabanda CU Mabanda CS kwe nasomera nga ly'Abakatuliki ng'eririranye ly'Abakristaayo libayita Mabanda Church of Uganda ffe nga tusomera ku Mabanda CS Catholic School nga bambala yero naye nasomanga nga sisasula fees nze nnende nga mwe mwekolamu mulimu baleme kungoba ku ssomero ate ali agenda bavumira abantu nga ate ali agenda bavumira abantu nze
Nganze ngendo bavumira abantu. Nga gojja buzino letero omusango kono ngamba yeeko. Waliwo wano omwana anvumye. Omwana ankoze bwati. Ne nkugamba oyina ekikajjo nti ye. Ne nkugamba okugenda okindeetere. Nga mpola n'okuwola ssebo. Nga gwowola wanachungulira na sawa musanvu ku lunch time. Nsobola okutandikirako omulimu ku buleke. Naye takutanda ate naawe nnimba oleme kungulira kikajjo kyange. Naawe takutanda embenga nnakuvumidde omuntu ku ssaawa 4 ku ssaawa 7 n'ogaana okugula ekikajjo kyange nga kye nakoze oli bigenda kukyuka biddire ggwe. Tebandyaza amanya. So nawolanga mmanyi nti naawe wennyini bwe mpoza omulimu gwange oba services zange ojja kunsasula. Nze nasomera ku bikajjo. Ku bivumo. Nga bansondera fees 15 Yekolera bagya mu mugoba nga mukwata akabbo yeeko waffe bagya mu mugoba ayatuvumira nga basonda. Nga lunch time bwetuuka waliwo ye n'ongulira ate akatogo nga nswana okumukuvumira ewiiki. Akatogo walingawo omukazi bamuyitanga mama Shida awo yatundanga akatogo ku mabanda CS ng'atunda akatogo. Naye nga mukutunda akatogo nga akatogo kaba ka 10 nga bw'ateekamu mikisi nga akatogo ako kafuka ka 2 kati gwe ngulira akatogo nteremu ne mikisi nga nswana mukuvumira wiiki nga nkubuuza oyagala onaave ku ssomero bbanga ki? Ngoyagala ave ku ssomero nti muwiiki emu njagala aveewo kaakati ng'ate ne mu kibiina makinga sure nti nkutuula kumpi era nkuvume nga mansa nze nga nagumira emiggo nga gwe kasitoyita mansa mwanga Yekolera wuuna nvuma nga bagenda bankuba era nga nzirawo ng'era nziramu nga nkuvuma mansa wuuna era zzeemu nga nkuba engologa nga katimbaawudde mutuule eri gwe tuula eno n'oli atuula eri ng'era nkulinda mu break time oba mu lunch time ng'era nkuwalabula kati ne bw'oba oguze emmereyo ng'esobola okukulema okulya nga ndi mu kuvuma ng'okaaba maziga n'osenguka ku ssomero osobole okufuna eddembero nedda ne kugamba mukugobedde nnyongera akatogo akalala ate naawe okannyime kalyokera kujjutuke kakati nze omuntu eyasomera ku bivumo omuntu eyakulira ku bivumo nga ku ssomero ndya ku bivumo zirete Calvin kanja mu abaana abakuliddeyo temukulidde musimanya mutunda bugga mu manyire omutunzi w'ebugga n'obummondo manyire nze yakulira ku bivumo eyasomera ku bivumo omanyire nakabiranga mubikire olaba navuma nga abantu ekikajjo nga kimmalamu nze ekikajjo obukajjo ye besowaani yakatogo ng'esowaani yakatogo esobola okummalamu n'envuma omuntu n'ebitankwatako nga simanya na busungu gye mbujje kufukumira bigambo nakugamba nti wamwe muli basezi mulya n'abantu kakati kikajjo obukajjo kyammalangamu nwane entale zitankwatako ate gwe bompisa embwa Calvin Kayanja ng'ani gw'oyita embwa gwe watankula olutalo ku baana abeekolera ng'obamalamu amaanyi abaana bonna bakadamu obamazeemu amaanyi abo baani kano akawala kano katookange ke kakwini ani kama asha kama n'okaddeko nga bwe kali akasiivu n'okavuma n'oteka abafibi nga bwe bafaanana n'ebisodde n'ovuma bayeekolera nga bwe bafaanana n'ebisodde sibabaani bafaanana n'ebisodde nange ne ŋŋamba nno wategedde bino ebintu birina okugenda ku nkomekkerero enkwala akafaananyiko bukolokolo nange nenkaleeta neŋŋamba wulira avuma abantu obusiiwuufu avuma abantu obusiiwuufu tugenda okumutunulako ng'alinga akalango kamanda ng'atunula ng'akalango kamanda gano simanya everede ng'alinga akalango ka miya tika pita buno obunzaali kati olubwama bwe yakubiranga obunzaali nga bw'atunula naye Mukama n'amubikkako akasubi n'amugja ewala n'amuleeta nti naawe okoze bukozi okunyirirako tonafuya banno bakubirize bakole nabo bafaananeko nga ggwe kubanga nawe tewazaalibwa ng'oli mulungi Calvin Kayanja tewazaalibwa ng'oli mulungi onyiridde bunyirizi olw'akasente k'ofunyeemu mu bino by'obba abaana naawe onyiridde bunyirizi naye nodda ku baana n'ovuma nodda ku baana n'odiscouraginga abaana abo nabo baali egombye okubaako nga ggwe nabo baali egombye onnyinako teri ayagala kutunulanga nguli muzimula mugwanya oba nguli pookino buli omu yali yagadde okutunulako nga Salvado oba Navio buli omu yali yagadde okuba omulungi yensonga lwaki bagula ebizigo benyiriseeko yensonga lwaki beekuba makeup nabo balabikeko obulungi
yensonga lwaki bakola nnyo nabo balabikeko obulungi naye gwe noddanga ku baana n'ovuma noddanga ku baana n'ovuma kakati nganze omulwanirizi w'eddembe ly'obuntu nenzita nenkwata akafaananyiko ne mbagamba wuuna abavuma ne bakuwa level mbabazi Joyce ngambye tekako wane namba nkutereke sowaani y'akatogo nvumire Calvin kanjiteekeko 0701748828 ndaba kukimama naawe kyakutamaatama ffenaffe eno kyatutama yeeyo mu ddakiika 3 njijjako angambye agyakundirako esowaani y'akatogo muvumire Calvin kandi oyo kati yeitongo omutuufu onteebye otya tinze esowaani y'akatogo nsobola n'okukuvumira omuntu abaana obavumye naye bakutte waluma otandika okubologa okoze programu namba oyisa ab'amawulire ovuma itongwa okakkanye ku itongwa ovuma naye gwe kyovuma okimanyi naye gwe kyolumba okimanyi oyagala kuba nga tozadde oyagala kusenguka mu Uganda nasengula baana mu masomero ate olwo gwe nja kukusengula mu Uganda ojja kufamu ennamba eri 0701748828 angambye yatereka essowaani y'akatogo muvumire Calvin kanja totumye wesitukidde ennamba ereeta Abdul kikomeko tweyanziza nnyo tweyanze byonna bikola nze nsobola okugumira ebintu byonna naye omuntu okunzikakanako n'ompita embwa nali gwovuma embwa nali gwolumba nali nkulumbyeko gwe watandika ku birthday yange ompositikize onvuma nange nenga takomye kuba kadama alumbye n'omwenyango omanyi mwe babatenda okudduka muyita n'emusula mwe babatenda okudduka muyita n'emusula neŋŋamba nno waategedde ze tonja gyembukanirako nenkukuba enema ogiwulidde ate ojja omumanyiira muganda wange nnwana n'entalo ezitankwatako ate olwo luno olwange nkaabira omubikire noŋŋamba yekolera tufiiriddwa netandikirawo okukaaba nti mukazi wattu noŋŋamba ono abadde musajja konze wo abadde musajja kakali ate ono wange ankutukidde mu ngalo nze neesonyiwa manyiira bye wali omanyidde okeera simanya yekolera oli enamba njijjeeko mukwano eri 07074888 leeta Abdul kikomeko evuddewo mbolimbwa ya Bobi Wine mbolimbwa yaki nawe olimbizia Museveni we mama ya Bobi Wine nawe olimbizia Museveni munkulabulanga muganda oli muganda wange waffe wali amayuga ffe tulina mimwa teri mayuga ewaffe owulidde ewaffe teri mayuga siri muganda wo noonya baganda wo omanyiire nze siri muganda wo siri mwana wa nnyoko wadde owa kitaawo tonnumirirwa munkulumirwanga muganda wange simanya bagenda kutta ogenda kufa ewammwe teri bijja bonna battibwa Museveni bano abafiiridde mu baasi Museveni bano abafiiridde mu accident baamala kwogera yekola byayogera ewammwe bafa sirimu era ebijja ebisinga ewammwe bafa sirimu bajjajjabo bonna basengaabo ku bijja byammwe bafa sirimu tosobola bakubiriza balekeraawo okukola obwenzi oli kuyekolera mu Museveni agenda kutta va ku basajja ate gwowagira gwoyita omutemu nga tonnankubiriza kuva ku bigambo ebitattangayo yadde omuntu ewammwe ng'ewammwe ebijja ebiriyo byabasirimu bakubirize bave ku bwenzi nze nviiraako ddala bakubirize bave ku bwenzi ab'ewammwe bakubirize bave ku bwenzi lwaki ewammwe bameka abaafa ebigambo nenonzirako nombojjogola simanyanga yekolera bagenda katta Bobi Wine akawaga nyonyo n'ebirala bingi nze tombojjogola ewammwe ebijja ebiryo byabamukenenya netokubirizanga bajjajjabo ne basengabo ne bannyoko kuva ku bwenzi wabula oli kunze ewammwe nga tali kijja kyeyafa bigambo mogenda kufa nze naabansoose oba nze ngenda okusembayo
ewaffe waliwo ebijja bingi nnyo era ekyange si kyekigenda osookawo ekyange si kyekigenda osookawo katoddangamu kuntiisatiisa n'ebyo ebibuuzo byammwe bya kisirusiru noonya gy'oba olwogera noonya gy'osisemera noonya gy'onnyinyampiira nze nvaako nviiraako dda n'osanga omuntu ng'asobola okwogera naye ng'ayogera kuwemula waliwo akawala kendaba ku tiktok amaaso gakalinnya entula ezikonedde ekkatono tawemula kaddereka kubawo ekigambo oba oscrolling essimu keso olina abaana ogenda okubanga akabizzi kakubyewo ekigambo jjukira vidiyo za tiktok ziri automatic akaana kawemula naye akukusa kalina eddembe lyako eryogera naye yekolera ayogera nti emulago teriyo ddagala ayogera nti enguudo nfuunda nnyo ayogera nti Museveni kino kitamu ayogera nti Kiwamba abantu asusse n'olaba nga ye talina kwogera naye ng'abawemula balina okwogera nga nze sirina kwogera nga bwe njogera baba bajja kunzita sisaanidde ng'abawemula be basaanidde abeekolanga obusoddokyo be basaanidde olina jja gundikoma nnyoko naye gundikoma nga bo basaanidde kiryokebba okubeera mu society nga yekolyadde n'agamba nti emulago tali ddagala nga yekolyadde n'agamba nti kino kikyamu obuli bwenguse bususse Kiwamba abantu asusse kitta abantu asusse nguudo tezikoleddwa education system nfu kuba girimu teyasoma n'olaba nga nze nina kuttibwa buttibwa n'olaba nga nze sirina kwogera abawemula be balina okwogera bastrippers bawala bakasumba bazidoolo abewojjoolera ku mpagi neyesuuba ati weswi n'ayawusa nga bo balina okwogera nga Tongo talina kwogera tonnumirirwa munkulumirwa ya muganda omanyi Museveni bw'atyo bw'akola okunafuya abantu oledda n'ayasama mbu yeeyita muganda mwakulumira okumba akuweereza sigino bagenda kukutta mwakutiisatiisa ndi muganda wo nze ndi muganda w'aba NRM omuntu yenna okolagana ne Museveni nze siri muganda wo sikumanyi noonya baganda bo siri muganda wo Calvin Kayanja siri muganda wo waffe teri mayuga wanvuma dda nfaana ne Zike kati gwofaana ne Zike goli muganda wa Zike wagamba nfaana ne Zike goli muganda wa Zike nzafaana ne Zike goli muganda wa Zike nesonyiwa siri muganda wo sikumanyi ewaffe teri bantu batategeera ewaffe teri bantu balina mayuga ga kulya mbizzi nesonyiwa beera bibyo mbeere byange sikumanyi tomanyi ale nkwata mpola guno omwaka nnabagaye musiba olukoba 2023 ndi mukambwe nkiddamu 2023 ndi mukambwe sikumanyi tomanyi wanvuma dda nga bwefaanana enkima kati gwe kansubire nti oli muganda wa nkima wanneeyisa muganda oli muganda wa nkima nze ndi nkima ndeka ndi nkima era mpa n'erinnya nti Sali kubanga Sali beddira nkima nze ndi nkima n'erinnya lennonze mu kuba enkima yenze Sali kubanga basali baba beddira nkima simanyi oba omubeera mu nfuna bwe njogera nti nze Sali tuveeyo siwakula minoko mirala ye mukwana ko bbali lubamuta nesonyiwa siri muganda wo sikumanyi tomanyi tondabangako ondabira ku TV ondabira ku busimu bwo kati ndeka beera gy'oli muleniyo ey'okufera abakadaama nange mbeere gyendi muleni yange ey'okulwanirira ensi yange gwe watula ne kana akawala kano akakonziba akalina amagulu gakalinga embirawo akawummula ennyindo ne kabanga embizzi egenda ofukula kano akatekano kipini musimanya kulenda mairuza jja n'ayogera yatuula nakoyo omusiru akawala ako kajja ne koogera munze neetuna naye kati ennaku zino abasajja nabava kati ndi abisiyaga ngoyo katudde nako kukalina eddembe lyogera ate akawala ako lwendi kasanga ngenda kakuba empi n'akalesa ate mmwe Zanero ke muddamu okuleeta akawala ako ku buccano bwammwe nja bakuba ke muddamu okuleeta akawala ako ku buccano bwammwe Zanero nja bakuba mmwe abadde final channel nja kusanga nkuba emigere ze nkubuulidde nti omumanyi Zanero
nkubirawo muleta mutya omuntu atudde ne Kaluvini Kayanja ayogera nga ye abasajja batakyamwomera kakati akozesa bisiyaga musimanya kakati bamulya buli bisiyaga wabula ngo ye alina okwogera oyo ye alina okutuula naye Yekolera ajja n'atuula n'agamba bannange kiwamba bantu basusse emulagedde ati naye talina kwogera Kaluvini Kayanja nzijjaako omutwe gw'ebbofulo nzijjaako omutwe gw'ebbofulo okukulinga buloka we yeewetera nzijjaako ettwe nzijjaako bbofulo y'omutwe siri muganda wo wampitadde Nkima toli muganda wa Nkima era nange nenzikiriza nti ndi Nkima n'erinnya nnonze lya Ssali from today n'erya Ssali muli nnyongere kubanga bampitadde Nkima kati nze Ssali siri muganda nze ndi muganda siri mulundi tonnessaako sikumanyi tommanyi beera gy'oli mbeere gyendi beera gy'oli mbeere gyendi keketa amabina gaga Museveni keketa lira wagazi nze nvaako bwe manimba ya Bobi Wine nawe olimbisiya Museveni bwe balinzita sikwagenda okuweerera abaana bange baleke baboneebone bwe balinzita tebagenda kunziika ku ttaka lya kitaawe bagenda kunziika waffe gwotya ati nti bagenda kwonoona ettaka lya kitammwe nga bantabirako fuuti we bagenda kunziika ngenda kuziikwa waffe si wammwe sigenda ziikwa wammwe bulungi beera gy'oli mbeere gyendi buli omu abeere bibye nali nkwogeddeko bwe wayingira mu bulamu bwange ku birthday yange otadde ebifaananyi ng'ondiko nvumo nkalakata onkeketa ebigere olinga emmese onkeketa ebigere nonkeketa ebigere olinga ng'emmese omaze okunkeketa ebigere ate ntaddeyo akafaananyi ko naawe ng'oli bubi ate onnumbagana nga bajja okunsa ndi mwana wa nnyoko bakitaabo bajjajjaabo basenga abo bannyoko bonna abafudde mu Kenya nga bo tobagamba kuva ku bwenzi lwaki nze nva kukwogera nge wammwe tewaliyo kijja kyafa bigambo neesonyiwa kola bibyo nkole byange buli omu abeere gy'ali tewali kitaggwa buli omu ng'ali gy'ali bwe nkukonkona okumpanga ekyokulya tonsiguliranga bwe nkusabanga emmere tompanga bwe nkusabanga okwebaka tompanga tolina yadde ekyapa oleekaana kati gwebake mu kyapa kyo naawe ani gwonyumiza ebyapa gwe ndi mwana wa mwami ssebo nze ndi mwana wa mwami situdde kuziyiika ewaffe mu kyalo situdde kuziyiika nga nze omusika wa kitange ntudde kuzisikweya mayiro tokimanyi nkotidde munnange ntudde kuzisikweya mayiro kyokka bulijjo tobimanyi anyumiza ebyapa nkubanga beere mmuliro ajja kujja ebipapula by'amawulire bino bye yeesanguza emabega aŋŋambe mbu nnina ebyapa oyina byapa kiggwe gwe osobola okutereka ekyapa otunulanga ekyapa obe n'ebyapa ekyapa kiba n'ekyapa agira ettwe lya boofulo nzijaako ettwe lya boofulo siri muganda wo wanvuma dda nga bwe nfaanana Enkima gwe tolina kubeera muganda wa Nkima nvaako tonneesipaata tonneewa sikumanyi tommanyi oba balinzita banzite kasa sigenda kuziikibwa ku ttaka lya kitaawe oba erya jjajjaawo beera gy'oli mbeere gyendi nze simanyiirwa beera n'abo simanya babulera mayiro ziwe muli ebisiyaga byammwe kubanga omwala yagga ye muli wa bisiyaga bwe mubeera mu zi pulogulaamu zammwe ze Yekolera sibeera nammwe ndeka beera gy'oli mbeere gyendi takunde takagamba twaga kulinga ekiswani kya World Cup nvaako nzijjaako omutwe gw'ebbofulo okukulinga omugaati we gwewetera nvaako beera bibyo oba oli mulungi nnyo abakuibako amazzi ne baganywa saagala kumanya nze sina kye nnoonya mu bulungi nnina abaana naawe yeeyita omulungi olina abaana kakati awo kikyoba onsinga gwolowooza nabanywa nga luzaabo bannafujjira mukazi malusu nange omubi munnange empeebwa oba ntegeerekesa wamma yenze Yekolera itongwa kati abanyumiddwa ebirabo muleete Masaka Lubundu twazzeeyo balekedde eddunda
annanga giraba bizaawo Yekolera wabangi kenyezi nkyannaleeta bipya kakati ate nkubuulidde geza okole ensobi onjogereko ekigambo kimu obozza omuliro ogenda kulaba ekigenda okuva mu y'ebiraga nsobola okwogera ebyama byonna enkwakuwaza andi bisanga wa nze awulira nti njogedde ku gunia ne luno olukandukuwe ogamba kituufu kikyamu amuwaayiriza tamuwaayiriza kakati nkubuulidde ddamu onjogereko ekigambo kimu bwe ddamu akyali n'erinnya Yekolera ne bw'oba onjogerako mu bulungi oba mu bubi ndeka tonjogerako oba mu bulungi oba mu bubi tompaana tonvuma ndeka buli omu abeere gy'ali waddeyo ebifaananyi by'ono omuwala Fibi nga bambi mukazi wattu akyahasolinga n'obiteekayo n'ebyange n'obiteekayo ng'onvuma nzijeyo ebibyo bw'olaba nkutadde oluwagi emabega ng'ate lwoca luliko omuliro nze nkuteeka oluwagi nakuba enema kati ddamu onjogereko ompulire mwana gwe bakuwaana okwogera ku bantu njogeraako bwogezi kigambo kimu ompulire bwe njogeraako bwogezi ekigambo kimu ompulire bakutenda bwe njogeraako bwogezi ekigambo kimu ogenda kagenda kukujjutuka nze Yekolera itongwa ngezi eyansuubiza amata gange wadduse munnange eyansuubiza essowaani y'akatogo kuvumira Calvin kanje wadduse kale naye wankoze bubi andadde mukati omuyala omunaabisootenga ngale togenda mumuwa mmere nkoze bubi naawe olimba nonnaabisenga nalogera wumba mmere sajja nendyoka nfukumuka ebigambo byange byonna anyway Calvin kanja nzijjaako entumba nkubuulidde nsibe bulungi mwenna ababaddeko mweraba mugitambuze kali mpozi n'oli baba Ssennoga eyasimba muganda we evvivi naye mugimutambulize naye kibaddeko ekyo kibaddeko nkimanyi kibaddeko kibaddeko ekyo kibaddeko addaye kammalirize sibeerabiza gye twavudde kamba siibule yenze yeeku anyumya byewekkutira n'oleka emmere anti nyumya bitungonona nja kudda mangu bannange omutwe tegunnako ozimba taata itongwa nkwebazaamu ako owayiya n'oyeekera Museveni